bize teyasobola kunzirira nemulekerako message naye tubadde tudiringa nnyo tudisikasinga nnyo ebintu ebyo bikwatagana ku ggwanga engeri gyayogeramu ebintu execution ensobi z'abakoze nze bwembadde mbeesinga ennyo naye n'okumuyigiriza okuba nti abe mwagazi wa Uganda nga gyakulembeza okusinga kw'ebiseera ebisinga osanze nga abantu abasinga bakulembeza ssente okusinga eggwanga. So Isma mu kujja kwe yali azze nga kuba kyantwalira obudde okumukonvinsinga okumugamba nti Uganda nsi nnungi biseera bye yali nga ali Sweden ne Penge. So nekintwalira emyezi nga 8 nga njogera naye buli lunaku, naye okusinziira ku ntegeera yange nali mwagala nnyo lwa nsonga nti nalaba nti obwongo bwe bw'amaanyi kwegamba analyzing ensonga, naye lwakuba nti of course mu nsi tulivinga teri muntu ali perfect, of course ngabeerako byakola ebinyiiza abantu eno neeri nesi yeyeka, ffenna abantu bangi babikola. So mu ngeri emu oba endala ngamba nti osanga yabadde enteekateeka ya Allah naye tufiiriddwa nnyo nnyo nga gyenkomezi nnyo kuba omuntu abadde tamanyi Isma one on one yabadde tamanyi nti muntu mulungi, ate bwe biba nga byekwasa ku bino ebyabadde ayogera abantu bali badde bamanya nti ebintu ebyo bimala ennaku 2-3 ne biggwawo. Siganye birumya, ffenna tulumwa, naye obulamu ate buba bwanjawulo nga bugenze. So nsaba Allah amulamuze ekisa. Well, Bujingo tubadde ffenna muhaso ne Isima ne muwakana ne mukkiriza nnyo tubadde tunyumya. My biggest pain the last time nali naye ku TV baali batuhostinze ku TV nga tukola interview naye he was elevated kati n'asanyuka nnyo ng'agenda kuzannya era abadde agenda kujja ku seeti yaffe eya Poppy ng'agamba nzije nje mbisobola ebyo era nyabigezaako. So we're going to have him ku seeti ajazanye a cameo role ku police ajja n'emisango gye. So